And remember, NUP had nominated her okutura ku kifo kyebayita National Consultative Council. Eyaro Commission etura ko ebibiina byonna eby'obufuzi kati abadatura ku kakiiko ako nga nominated by National Unity Platform. Kati eggwanga lyonna lifiirirwa n'ebibiina byonna by'obufuzi bifiirirwa. Kati program eguro twasuze wa mukyala Madam Jole Mugisa, our Deputy President wano ku Makage Boma Mbarara. Kati nerero tuja kusurayo encha tugende mu church All Saints Church Mbarara sawa nga 8 tumusabire twamaze da okuteka ko entegeka era katinze uwondabira kati nva mu cyaro kyebayita Mitoma Chemporogoma eri Mitoma eri Busenye yo munda we tugenda kumugaramiza kakati tuvudeyo ne family members n'abalala bitega entegeka njagala kubagamba nti entegeka eri zona zigenda mu maaso ezokuraba nti omukyala waffe mukwano gw'abangi afuna the best send off she deserves. So on Wednesday bwe tumara kuva mu church tujja koma wano tumulete tumugaramize tumuteke mu Makage sure naye abantu bamulabeko bamutunuleko katono bamulabeko gusembayo ogwokuna tujja kufuna National Unity Platform special prayers kibiina kya National Unity Platform kijja kufunawo okusaba okwenjawulo n'okumwogerako ebyafaayo ebyakoledde ekibiina ku lulengo lw'ensi yonna. NUP activities foot soldiers baffe bamwanirize bulungi naye waali alabe nti abantu bange bali nange babadde nange nga nkyaliwo era bakyali nange nga nvuddewo era twagala kusiima family ye kuraba nti enteekateeka za NUP zonna enteekateeka z'abafamily ze bakola bateeka mu NUP kuntako kitegeeza nga family ebadde tegeera akakwate akabadde kaliwo wakati ya National Unity Platform naddala nnyo president waffe ne secretary general waffe ne maama waabwe family bakitegeera bulungi nnyo era njagala kusiima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform ekibiina kyange ku lw'obuyambi support okusaba n'ebirala byonna bye bakoze kulaba nti obulamu bwa Madam Jole Mugisa our Deputy President budde nguru kyekyo. So naye Katonda ye n'asalamu ekiki kubanga ne Katonda batugamba zisogeranga naye batugamba ne Katonda ntayagala balungi byo tumwogerako byonna Katonda yennyini tajagala hati twebuuza Katonda yale bwazo twala balungi ababi n'obalekako ababi bali bangi nnyo ababeseza gavumenti babi bangi nnyo n'abalekako n'atwala omulungi bwenyi Katonda mubuuza n'agamba omulungi naye n'agala. So awo tugamba nti ffe nga ffe twanyoleddwa nnyo okuvaako omukwano gwaffe ow'ekitiibwa Jole Mugisa. Kati bwe tuva mu mikolo gyaffe egya NUP olwokutaano tujja kumutwala egendere ddala Bushenyi mu district gye bayita Mitoma mu kyalo kye bayita Chemporogoma gyenva kati tumugaramize mu nyumba ye ey'Eburuberera olwokutaano service ejja kutandika sawa 4 ne kyaki n'ebirala bigende mu maaso. Kyenjagala kugamba njagala kuyita ab'ebigombe byonna all other opposition political parties kujja muyimirire naffe Dr. Besigye bona Mugisha Muntu abakatonga group members of parliament ba National Unity Platform mwena mujje tuyimirire wamu tulage eggwanga tutogera babadde bagamba tukwatagana kati kyekiseera ky'okulaga eggwanga nti tuli bamu kyekiseera kati kubanga kati olumbe okuvaawo mukano gwaffe bwe tuba goba tekisobola kutukwatanisa tiwali kirala kigenda kubaawo ne kitukwatanisa. Kati this one should be a unified factor for all of us. Kati bana political parties njagala kubayita officially kubanga as a regional coordinator of Ankole sub-region obuyinza muyina wange kitundu kyange njagala kubayita officially mujje muyimire naffe mulagwe ganga nti tuli wamu. Propaganda zaina remu zodi bagamba